Abolugana mbalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo, twebaza Mukama Katonda atukuumye nateera n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Amanya n'eddoboozi enze omubuulizi Asiimo Rogers. Tusinzidde wano ku MDC naye tuyina emikutu era kw'osobola okutusanga ng'owulidde obubaka buno tobwewuliriza wekka naye sharingako ne muno MDC Facebook, MDC Instagram, MDC TV, X, MDC TV, YouTube, MDC TV, wamu ne TikTok, MDC TV. So, abemikwano tubadde emabega tubadde twayize kulaba ng'omusajja omutuufu alina okweyisa atya. Naye nga tetunagenda mu maaso katusabe. Tukwebaza Ayi Kabaka wa Bakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako by'otuwadde. Nga tugenda kuyiga ekigambo kyo tusaba otukkirize. Soberwa munaffe era ekigambo kino kikola amakulu eri ffe n'abalala bonna. Ku bwa Yesu Kristo we tusabye, amina. Tugenda kutunuulira ekigambo omusajja ne mukyala we. Awo weewali ekinyusi ate era awo weewali entabiro yonna ey'okulaba ng'ebintu ebize nga bitabukatabuka mu nsi yonna naye biviira wa? Bitandikira wa? N'owulira ng'omuntu atambula yeesooza yekka, n'olaba ng'omuntu atambula ayogera yekka, n'olaba ng'omuntu yenna ng'ensi teriimu mirembe, ng'oli atudde mu ofisi naye nga mukambwe muzibu, naye ng'obukambwe obwo buviirako wa? Njagamba tegeeze nti nga bwe twalabye nti omusajja yentabiro, omusajja gwe mutwe, era omutwe gweyisa butya. Okimanyi bulungi nti omutwe bwe gufa nti n'ebirala byonna biba bifu. Kyova olaba batuuka n'egundi batuuka kuba ku mutwe kubanga omutwe gwe kuteeka obulamu. Omutwe gwe guliko obwongo, omutwe gwe gulina amaaso, omutwe gwe gulina amatu, omutwe gwe guliko ebyogera. Kakati omutwe bwe gufa n'omuntu aba mufu. Tosobola kuŋŋamba nti omutwe mufu ng'ate ekyawansi kiramu. Never. Nti omutwe mufu ng'ate emikono miramu. Era omutwe bwe guba nga mufu n'ebisigadde biba bifu. So ogamba nti omusajja gwe mutwe. Se kitegeeza gwe omutwe bw'ofa n'ebisigadde biba bifu. Tugenda kutunuulira mu kitabo kya Efeso essuula 5 olunyiriri olwa 2-3. Agamba ati kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era nga Kristo bw'ali mutwe ogw'ekkanisa. Bw'ali omulokozi ow'omubiri yennyini. Bw'agamba nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa nga nti omusajja ageraageranya ekifaananyi ky'omusajja okubeera nga mutwe gwa mukyala we era ageraageranya nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa, nti Kristo ye bba w'ekkanisa. Tutunuulire Yesu Kristo yeeyisa atya eri ekkanisa ye, ayagala atya ekkanisa ye, okwagala okwo okweyisa okwo kwe yeeyisa eri ekkanisa naawe omusajja kwayagala weeyise eri mukyala wo. Tuyina engeri gye twagiramu nti gwe omusajja nti kubanga oli musajja nti omusajja bayogoge nti omusajja kusajjalaata. Ojja kusajjalaata osajjalaatirire ddala. Naye ng'omusajja oli omutwe ekitegeeza nti buli kintu kyonna olina okufuna engeri gy'okwatamu mukyalawo. Omukyala wolaba ng'atumbidde ate gwe kakkana, ate naawe totumbiira kubanga bw'anaatumbiira naawe n'otumbiira. Ekitegeeza ebintu bigenda kwonooneka. Nabawadde emabega nti ekizampo kya Kristo bwe yalaba ng'alumbiddwa yali mukakkamu nnyo. Nkutegeeze Yuda bwe yajja n'awaayo Yesu Kristo ne bamutwala yali asobola kulwanyisa abantu abaali bamutwala naye yakkakana n'agenda. Nabategeeza n'okubategeeza bwe twayize okusooka nti Yesu Kristo kennyini nnyini buyinza bakwata Peetero mu busungu n'atemako omusajja okutu ne bwe yakutemako omusirikale Yesu Kristo yakwata bukwasi n'akuzzaako bwe bukkakkamu alina obuyinza n'atemukakkamu. Naawe omusajja bw'oti bw'olina okweyisa oyinza kubanga olina obuyinza mu makaago n'ate olina kuba mukkakkamu era mu makaago. Kubanga bw'obeera omukkakkamu mu maka, amaka gatambula bulungi mwattu buli omu n'ageegomba. Naye gwe wajja n'otuuka n'ovuma
nokuba lwaki mukoze kino lwaki tokoze kino otuukira mu kuyomba otuukira mu kuvuma amaka tegafuna kitiibwa ate tegafuna mirembe n'abaana bakwetamwa bakuwulirire nti wuyaze ne badduka mu bisenge tosaa kuba na mirembe. So omutwe olina kubeera mutwe ddala, omutwe olina kubeera omutwe ogw'ekyokulabirako, omutwe olina kuba mutwe omubuulizi, omutwe ogulaga Katonda eri amakaago nga tonafuluma kubuulira abalala kubategeeza mu makaago. Olina okusooka n'obeerera ddala ekyokulabirako ng'abaana bakujulira, ng'omukyala akujulira, nga ddala obalaga okwagala, nga si omwana okujja ate n'akudduka ng'omukyala n'addamu kweraliikirira. Waliwo omu yaŋŋamba omusajja nti nze ewange bwe ntuuka buli mwadduka era nabagaana okuteekako TV nga wendi, era nze wange teri aleeta lugezigezi. Nze natuuka n'omukyala bwe nalaba nga muganya ebintu n'ebigaana atanse kuleeta baneiba nemuyisaamu empi. Omusajja si bw'atyo balina okweyisa. Ngalo okitegeere nti oyo mukyala n'abagambye naga nti omutwe bwe gufa, omutwe bwe gufa n'ebisigadde bifa. Kakati gwe omutwe bw'onooba omufu tegeeza n'ebirala bifu. So toyonoona, tambula. Era ekyokulabirako ekirungi kyetulabiddeko ekya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yeeyisa nabwe olina okweyisa. Obeere n'okwagala. Bwe twogera nti okwagala mu kyalo, okwagala kuzingira mu bingi. Okwagala kulimu okwefiiriza, okwagala kulimu okwetoowaza, okwagala kulimu okwewaayo. Kakalaga nti yagala bingi by'olina okukola mu kwagala okwo. Ate munange okwagala kusukka ne kufaanagana ne kubanga kulimu n'okwagala ekitayagalikika. Kubanga ne Yesu Kristo yatwagala naye nga tetwagalikika, n'atufaako naye nga baafaako nga tetubiriiko. Naawe omusajja bw'oti bw'olina okweyisa, naawe omusajja bw'oti bw'olina okubeera. Bw'kiba kyetaagisa ewaka okuyambako omukyala muyambe, tomulekerera. Omusajja bw'ati balina okweyisa. N'oleka omukyala n'amenyeka n'emirimu, n'amenyeka na guno, n'amenyeka na guli, naye nga gw'otudde olaba, ate n'otuuka n'omugamba ndeetera kiri, n'alwawo n'oyomba. Bw'afumba emmere oluusi nga tewoomye bulungi n'ovuma, ng'ate naawe osobola ogifumba, gw'oba toyina ngalo. Bw'oba naawe olina emikono ebiri naye ng'osobola okukwata n'owaata n'ofumba, kiki ekikuvumisa mukyalawo ng'afumbye ebitawooma? Bw'oba olabe nga tebiwooma mulagirire akufumbira ebirungi. Okwo okwagala kwe nkugamba, Yesu Kristo yava mu ggulu n'ajja mu nsi n'afuuka ekyokulabirako. Teyakola yadde empisa embi n'emu, n'abeera ekyokulabirako ekirungi era kwetulabira. Naawe omusajja olina okuba kyakulabirako ekirungi. Olwo bw'akola ekitasaana muyigirize na kikolwa, so si kwogera bwogezi. Omusajja watu balina okukola, so si kusinziira eri kiki kino kyokoze n'ovuma n'olangira, naye nga si kyekyo kyolina okukola. Omusajja kukola, kwogera na kukola. Naye bw'onooyogera n'ovuma omukyala akwetamwe adduke, abaana bakwetamwe, oluusi ayinza okuguma n'abeerawo naye nga alinganga n'alabika ng'ali mu geyeena, naye nga gw'obitandise. Care, love n'okubiraga mu makaago. Naye ab'emikwano nga bwe mbagambye nti ekyokulabirako kyaffe ekirungi ye Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bwe tusaba Katonda okutuyamba atusaasire, nga bwe tuyiga n'ekigambo kye, Mukama ajja kutuyamba, Mukama ajja kutusaasira, era tutambule nga Kristo bw'ayagala. Tubeere ab'ekyokulabirako ekirungi mu maka gaffe, tubeere ab'ekyokulabirako ekirungi mu makanisa, tubeere ab'ekyokulabirako ekirungi mu community, tubeere ab'ekyokulabirako ekirungi eri ab'eŋŋanda abalala. Kale buli omu nga yeegomba amaka eri nga gato kubadabire ku ggwe era nabo batereere. Kyekigendererwa ekikulu eky'omusajja. Mukama abakuume.
Mukama abeere wamu nammwe. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza okusiba obulungi, era manya n'eddoboozi asigadde yeze omubuulizi Asiimwe Rogers. Musiibe bulungi, Mukama abeere wamu nammwe. Katusabe. Tukwebaza Kabaka wa bakabaka olw'ekigambo ekyo kye tuva okuyiga leero. Saba kikola amakulu erife tukyuse tunyweze okutulungamyanga okuyiga ekigambo kyo n'okutulungamya okukola go by'oyagala. Ku bwa Yesu Kristo betusabye. Amiina.